muganda waffe oba oliawo tumuleetere ne kubyokulya tubeeko nekitukola ku maka ga muganda waffe naye kyamukisa mubi nti batuganye okujja. Tuli ono bamuyita Irene Kayemba, bamuyita Sentamu Johnson, bamumanyi nga manager wa John wa Bobi, ono ye Namulemeka Kalini, oli Nikiwaira bamumanyi. Mbeera mbi nnyo nti kwetutuuseewo ate batulaze nti balina gwe balina okukubira ataakubiraani ne batubeesaawo essaawa nga 4 namba tuli awo paka wetuzidde. Mposi okwongerezaako okugamba nti ekirungi namwe bannamawulire mubirabe wali kyetuyinza gamba nti mwatusanze tetuliwo byonna bye tulira bye boogera tuli wano mu kamera nga tubategeeza bannayuganda bonna obukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu talina ddembe lye era tetumanyi waali nga tetukkirizibwa nakuyingira. Abali munda mubawulizaako bakyalina ku mmere mbabbi yategeeza luli nti ebyokulya tebakyalina bali mu mbeera abali munda omanyi buli wolaba omuntu nga azze ku geeti yo wabeerawo ekimuleesa ekisookera ddala batukubidde tebalina byakulya netwekwanyakwanya embeera si nnungi ku buli muntu netwekwanyakwanya netutuuka wano so baba batuganye okuyingira tuba tulina ekyokukola anti kati omanyi ekibuuzo ekyo nti enjala eyinza obbattira omu tuyinza obutakiruulinga out olw'ensonga ffe tuleese ekirina okukoleetebwa tetukkirizibwa kuyingira so tulinda ekinaavaayo mukama kyanaaba asazeewo okutuyamba okuva kya Robert waliwo obulimba naawe waliwo abazanya katemba n'olaba balamu ng'azze n'ayogera byayogera olinajja n'ayogera byayogera kati tosobola agamba nti tomwinaako buzibu lwe bamulabye eggomba bataddewo jaamu ne bakebera buli mmotoka okitegedde agenze ku malaalo simanyi oba okugenda ku malaalo nogumusango ne bagenda ewaka wonna ne bazaayazaawo bwe bamulabye ewa ne bakebera ku gugu bakebera ebifo kyeyuli ebibeerako kale nno ebyennaku bisekerwa naye embeera simu simanyi oba bannange bakyogerako kiki kye bakyakola. They have no right whatsoever to be there and to refuse his people okitegeera from accessing his premises. They have no right whatsoever. Buli kumakya n'ekiro nene bwoba mpozi ng'ogikwatidde from a distance ne bwoba oyagala okugira esimu bwoti okukola era ne kamera yagikutte yabadde yeewaka naye bugezaako okugira esimu bagiwanika waggulu nnyo nga bajjako n'amataala ekiro kati abaana nga boomanyi abaana oluusi babeera bato ne boyagala obakweka ekigenda mu maaso at the end of the day bamala ne bakitegeera naye nekiba traumatizinga nze ekyo kintuuseeko era nga drone zitanga olinajja n'agamba wamma nkweyo sente meka ombuli information ekewa mikiwaini munda olwo nga bagamba asikaali definitely asikaali najja n'agamba munange omanyi bosi waliwo abaami bazze mu motoka bwe bati ne bwe bati bangambye bwe bati ne bwe bati so nange kennyini awebamaki ndi muntu mukulu manyi ekigenda mu maaso mu ggwanga nekintraumatizinga so bannange ekikolebwa si kituufu kikyamu era nkitonda eminga